Ekikolwa kye bakoze full figure kiraga nti ensi tekyali mu mateeka. Ekikolwa kye bakoze full figure kiraga nti even if wagira NRM wina above asinga above yasinga okubeera ne protected. Amere agambye ku TV nagenda wa president n'encomplaininga tebamukwatako, nengenda wagundi n'encomplaininga tebamukwatako, nengenda wa muhozi n'encomplaininga tebamukwatako. Full figure wadda ku TV ne ku mukutu gy'essimu n'awemula enkya n'omusanga ng'ayimiridde ne honorable speaker ogwamu amaanyi. Bwe bagenda mu police tebafuna bwenkanya, bwe bagenda mu court tebafuna bwenkanya, bwe bagenda mu sifaundi n'obutanga tebafuna bwenkanya. Kati kaba bakube kati full figure ebikola byalaga n'alaga nti naye w'amaanyi nnyo, alina buzi ofiisi z'amaanyi zezimuleta abantu obutamukwatibwako nnaku. Nekye bamukoze si kirungi, n'ekyakola si kirungi. Tuyiga okukwatira abantu bannaffe ennaku nga bali mu nnaku. Nzikiriza nti Sauda Madaada nga ye alina obulumi bwe bwe sitamanyi, kubanga mukazi alina okuvamu n'abaana obulumi bwa njawulo. You don't need to talk a lot. Just do your work. Kwata posta yo giteeka independent gina kugula n'enoonya akalulu. Katonda bayagamba yeggwe. No one can stand against you. Oba planning okugenda mu office ng'obadde foot soldier. Yes, oli foot soldier but olina okubetandika okweyisa ng'ekifo ky'ogendamu. Senga nkozaako emabega Jacob ow'emyaka 5 emabega ne Jacob ono we basanga beekuba. Kati Sauda Madaada alina obulumi kituufu. Omukulembeze yonna ng'ogenda mu nteekateeka za kwesimbawo, you have to represent that office gy'ogendamu. Kama baffe bonna abapolitician kebe wa DP kebe wa NUP kebe wani, kirungi nnyo okubeerawo n'enteekateeka ekkakkanya abantu bamuveetinga. Mbabuuzaako mwena abakyekumidde ku media omuweereza wa Muzeeyi Masembe. Nzize ne Jacob omutuuze si kyeyamanyi w'obunnamwaya. Nzize ne DJ Jacob omutuuze tutemeeteme ensonga ezibadde mu wiiki. Muganda nge Ekarim Fashions Nabukeera Plaza level 2 shop number H15 A16. Nzaba Allah akumalire. Kya Nanjisa obuntu bwola batosawadde buzanyi nganya pool kyakubako ne kuleka bulesi nate nze yakusonyiwa namukusendega ziwera tuvandu gena mu pool sikyali yeeyo. Ekintu kireka kyona kirimu okubetinga nkyagala nnyo kyova nze ne politics namuyingira kubanga abeera beti buza ku bantu kya either oluzinga oba toluzinga kyova nze omuntu wansi bakaluso agenda mu kooti neva nkitabuti gwe tebakutwala nze bantwala era nenzikiriza okuntwala njala kumanya biki ebibeera mu kooti onatega ebibeera mu kooti yakulirira yali talina ng'olina muleka bulesi mbalamusiza ku bannyabo ne bassebo amanya bampita Yakobo omutuuze akugizibwe Jacob abangi bamanyi nga DJ Jacob omutuuze kyamani we Bunnamwaya division ali wano atali DJ Jacob omutuuze yavuddewo oyo nawuzise navuddewo DJ Jacob omutuuze yavuddewo because nafunye kadi ya NUP. Oyinza okumbuuza ebintu nga biri mu president wange kati asobola kujja kati aliwo bamita akugizibwe Jacob asafunye kadi. Mashallah wadde okyaliwo ssebo nga musanyufu yabadde ye Kenya ng'agenza okuyimbira mu buno obukopokopo agamba oyo Fala twagamuwa kadi ngenda kisekerera olina obujulizi. nze beera teri kintu kinjogera siinaako obukakafu bwakyo. Omusajja oyo tomwagala bwagazi kyendabi nedda oyo Fala yabyogeredde bwambu tagenda funa kadi yabyogedde waliwo yabiŋŋambye ekkumi terikyawomu naye nga kyoba omanya kiri kimu kyokka kyokka. Balamusizaako mwenna kansubira nti buli kimu kiri kiriya andina okulikayo gyewavudde alhamdulillah nsaba Allah yanukule. wadde ogenze kukola kikukaaba wumula natuuse ne mwanjulira ebizibu byo byonna n'ebya abanneetoolodde. wamwanjulidde nga otalina mukazi anti kivula naga ebizibu byange kitegeeza byonna. Naawe nakwanjuddeyo ewa Mungu. Muganda wange Umaru namwanjuddeyo ewa Mungu. Umaru ne alakyala n'awuliriza ebizibu bye. Ate oli Allah yasinga omanyi. Inshallah. Buli muntu yanneetoolodde buli muntu ali ani akutaddemu ssente. Buli muntu ali kwasikulamu magezi kwetekamu ssente. Ani akutaddemu ssente. Abakujirizi kulalira mpaka Kurani eyo. Tekyetaaga kukwata Kurani. Eri gye mba nva mu kifo kitofaayo kifo kitukuvu nene Kurani ntukuvu. Kulalira ani akutaddemu ssente. Tekyetaaga kukwata Kurani. Ani akutaddemu ssente kulalira. Anti tekinnetaagisa omukwase Kurani njogere bantu. Bigi
nsaba Allah ansonyiwe Biggie lwakwa natuuse nentowolokoka ne mwesonyiwa naye nga Biggie yali azaamanya omwoyo gwange. Nkutegedde tukiveeko ekyo. Omufujiriza asooka bamuyita Sarkozy Farouk. Sarkozy ebyaddala wallahi Sarkozy Farouk, big up on yourself. Etoddamu kwogera Biggie wo talina makulu oyo. Sarkozy akutaddemu ssente. Mashallah. Ebyaddala bikyaliwo ate ayagala eddiini y'Obuyisiraamu. Karim Fashions. Karim tasobola. Ate gwe abanjogerera nze aboogera. Karim Fashions. Karim mugamba mpeeyo posta. Nampayo za 5 zimmala. Kali mu byabufuzi musajja wattu. Akatokera macho okuwa omuntu posta kitegeeza nbeera mu byobufuzi. Karim Fashions buli kimu. Nina muganda nga bamuyita Sajja Goli Kafu. Nina muganda nga bamuyita Moze, nze namugazaako Moze Dollarman. Dollarman. Ali eyo bweru. Twesanga ku social media. Bede tetulabangako face to face. Nani omulala? Bebo ate waliwo omulala. Inshallah. Mwana ne Sarkozy Farouk. Mwana bayambekere wange. Empaji. Ogenda ku umra. Mukama Katonda abaddizeewo Allah agaziye enfuna yammwe. Allahumma amin. Na buli kimu kyonna kye mupulaninga kituukirire. Mwebalekera kumakya kuteeka tafaali na kuwabula mugugu ogw'ebyo bya muganda byabadde yeetikise. Kasita ogenda wumula omugugu gwonna waguleseeyo wagumukwasiza sikyo? Mungu namukwasiza buli kimu. Buli kimu. Era mwebale muwewula mugugu kati ali fresh, mwewufu, talina nsobi, talina nziro yonna, asonyiwa, yasonyiwa Biggies. Namusonyiwa okulyaza amanya omutima gwange, namusonyiwa lilla. Era nasabye ne Mungu naawe onsonyiwe 10 lyo. Namusabye era kati wali nsonyiye ojali mmanja. Bulijjo ononye okunzibira nga tulabawo ate kubba. Mzee ali mugezi. So ageza ada nomugando nejako basonye 10 lye. Omwana ono. Era mashallah Allah yanukudde dduwa yange wali nsonyiye. Nsaba Allah akuba musera akumalira ebyosinga okwagala. Akantu kanze nsize. Biri abiri mu kaago okumewo mwene mukino ekifo mashallah. Amina. Buli muntu yaneetorodde. Nyongera n'okusabira baganda bange babayita Alimikati kyekibiina kye nagendeddemu. Alimikati. Mashallah batukoze obulungi obutagambye. Bakusaliddeko kiki? Si kunsalirako. Bakakkamu nnyo. Tebafa ku kya ssente. Mbulokwa watuwadde ssente zo kiwedde. Emikolo bakozesa bulungi nnyo n'oba tolina wootategedde. Owabuuza noga bamasheyi. Wano kiggwa kitya? Noga kati kola wooti no wooti. Yabadde gurupu yaba ajati ne basheyi. Mashallah batukoze obulungi obutagambye. Era nkwiriza buli muntu akole umura agende mu ekyo ekibiina kibayita Alimikati. Nensaba Allah agonze omutima gwo ojeno ogende mu ekyo ekibiina bakutwale. Najjadda because najjadda kubanga watola shahada bakiraawo soko ulire. Najjadda because katatero mwendi mu byobufuzi paka okujja nga nvudde mu byobufuzi. Wena ava mu byobufuzi agamba yasiramusirwa biki? Byabufuzi kwa abantu bisinga obungi basalimika mu kulwalira. Basalimika lwa byabufuzi byanfuna. Ate nze nagamba siriraanya kintu byanfuna ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sizanya byanfuna ku mu church. Okitegera kati njagala ebingi bina bisabirira mbifu. Ngona ava mu byobufuzi nga ntawakanye ebyensimbi biresi. Ojja kagasa nti natola humula. Natola ki? Shahada. Ate ngene kole nange humura. Mashallah. Njagikola. Inshallah. So Allah teremu obwangu tukole n'empaji eya ijja. Batulambuza buli wamu. Madina batuseyo? Ate Madina gye twasookera 5 days. Tugende Mecca 5 days. Zinnaku 10 nga batutembe. Mashallah kulikayo.
olugendo. Allah mulungi yakusobozesa okukomawo. Mashallah, sina kye nakuleetedde okujjako edduwa. Ekimadde nkisuubira. Teri kisinga dduwa. Badde nkisuubira. Wandireetedde wakiri ku kkanzu. Ekkanzu. Teri kisinga dduwa. Wandireetedde wakiri ku kkanzu. Kasa nawanise emikono. Allah akumalire. Inshallah. Nze okukuleetera ekkanzu emu. Nyena nja kgenda nja kuleetera edduwa. Nze njaniriza kuba kiri ekifo. Mashallah. Ng'otuuse ku kabooti n'ogikwatako oti. Musiraamu tawakkala. Natawakkalidde. Era ebyo ebintu byero ogenda tandika ebimu obutabindaga. Bibadde otera okundaga ku ssimu yo. Ogenda sigala obisindikira jingiwu. Mashallah. Kuba alogamba yali musiru. Obitunda nga n'abituwa. Yali musiru. Tugeze nti olina akiyo 4 aki 3 oba aki 2 oba aki emu totunulayo. Mungu agenda kumpa aki. Totunulayo. Bw'oyingira buyingizi nsinga togitunudde jinsi ekijoyingira. Mungu agenda kumpa aki. Etebenkeza omutima gwange. Aba alimikati basangibwa Nateete. Big up. Mwatukoze obulungi obutagambika. Cheya. Yaman. We saabadde nalabye kadi alhamdulillah. Kulwalillah. Wagifunye. Yeah. Tebyabadde byangu olwo. Barano ne baza Katonda nti kunyambaddeko akasubi kati olugendo lusooka luwedde. Katugenda ku luguudo lwa 2 oluliri oluzibu. Because basinze okumma kadi muno bapangulukufu. Bagenda kujja independent ate bazoganye. Bagenda kukola ogugwo. Gagwe wakola. Wajja independent. Najja independent naye ate nkyange kyali kyawufu. Nti kuno baatutuuzizza ffenna. Mwatudde. Abana ne babagamba gwe tuwaako omu mwenna mudde abasatu emabegawe. Ekitaali ku luli. Ne bagamba Jacob we tuwaako ono odde emabega. Ne bagamba no problem. Yakudde emabega. Era nga Allah yamujulizi wange mbadde ngira kubivaamu. Mbakutafuna kadi. Obutafuna kadi. Yes. Bayiza ekyo badde ozonga okyogera. Kubana ababiri bazze omu yazze independent omulala yafunye ekibiina ekirala omulala yakkiriza Chairman Kayizi era wandigenze n'omukwata ka video. Aje yakkiriza okujja n'omugattako mu mboozi eno. N'omubuuza waki wakkiriza okujja obutajja. Wandigenze ali wali mu zooni ye. Kayizi. Chairman Kayizi musajja musiraamu. Yono si oyo kubanga badengera gawo yono chairman ow'emipiira. Atera okujja ano nga tukola. Oli ka Chairman Kayizi. Ye yakkiriza abere ku mugongo. Yatawakkadde naga ntukambere mabega wa Jacob. Allah mumalire. Era nga omanye ebyobufuzi nti ebyobufuzi biba byankwe. Bali ababiri bagambye nedda yajja kusobola. Omu yavumya enze n'akatagga n'avuma ekibiina n'akola ayogedde ebigambo bingi. Abadde akuvuma yole yavuma mukyalawo. Oyo omuwanvu. Yatula P7 recently. Obwekyamaani olina kubeera n'empapula zenkana ki? Baidde kankubulira ate muna tekuliko buyigirize. Ne bwa mmeeya. Lwekuba abantu tebakimanyi. Tekuli. Naye ate Molecular Commission babusaba. Ate oyo nga abadde yakatula P7. Babusaba, lizo lwaki babusaba nti omanyi tulina technical, tulina ne political wing. Technical yeyamba chairman buli kimu kyagenda okukola mu division n'okwogerera abantu. Ate nupu yo kyeyakoze yataddeko ebitabo. Tebadde tebagala kuwa mukulembeze. Ate so akunnyonnyola nsonga ne interview zadde mu Luzungu. Kati oli gwe naggambye yatuuse nziraga mumbuze mu Luganda. Awo n'agwawo. Ekibuuzo ekyasoose. Yakigudde. Bambuuza okay, are you going to express yourself in English or Luganda? Amba nange ze mumbuze mu Luganda ko yes. Tunakuwa tutya kadi nga tosobola kunnyonnyola kintu mu Luzungu. That is it. Nakivaamu. Abasatu badde bayivu. Era abasatu ababiri badde ne experience mu politics. Nze atalina experience. Kwani badde mu kisanja kyange kisooka mu politics. Bali abala badde mu politics emyaka 20 baliko bakyama ne babavubuka kyama ne ku byalo biki webito. Bati kulwalira Allah n'asalawo nampa akasubi ka kadi. Bali abalala tebagezezaako kugamba mukolagane. Oba tekyetaagisa? Kyetaagisa because buli muntu omwetaaga. Kakyevuddemu kugaa nti Chairman Kayizi wandi munoonyezaako n'onyumyako
n'akubuulira. Mashallah. Nina munoonyeeko abeera awo n'oba ova n'ogenda wali olumubuuzeeko asobola okukubuulira wakiki ne kuli twagenda naye mu vet bw'ataafuna kaadi era siti yadda mabega wooye yafuna kaadi ku luli teyali mabegawo teyali mabega nze najja independent ati yali mabegawo yali mabega woolere yafuna kaadi ekyenjawulo ekiriwo era njagala omubuuzo oba ofunye chance omubuuze enjawulo ki ku vetting ya luli ne luno ti vetting ya luli yali ba individuals njawulo ki kakisookeko ggwe njawulo ki ku luno ne luli ekisookera ddala enjawulo abadde babuuza fena twali tetubamanyi nga tebalina interest mu Makindye Ssaabagabo ku luli abadde babuuza balina interest mu Ssaabagabo nga beesimbyewo nga bakansala nga beesimbyewo nga abagenda ku district naye nga bebatubuuza ebibuuzo ate nga balina ba principles baabwe babateekawo okubuuza vetting bakikola formality nti katukole vetting ali akakiiko ka luli kwali kyali wange oli alwa omuwala ki oli ajati eyebikira ate yaliiko yinza obutogera linnya yali ku sale teyaliiko just yate yali kansala naye ate bebamu ku bantu abala bakubirako abantu stamp kyobane kuno babikyusiza nti ogenda kufuna stamp okuva ku kitebe tugenda kufuna stamp kuva ku Makindye Ssaabagabo luli ngene gubawa kaadi bamukyusa bo ne bateekako waabwe gwe baagala Kawuma Cedric Nupi amuwa kaadi agenda okutuuka eno nga bakubiddeko dda akabuzi nga kabuzi eregister ningidde dda nga yalina stamp kati olina kugenda direct ku kitebe ogenda kugenda direct ku kitebe ng'ate abatwala baregister we bali ne bagamba yooyo n'ekifaananyi kimu nga weekiri ekiraga nti nogwe wagifunye ekinjawulo bingi byakyuse n'ebibuuzo bibale badde bakubuuza nti ebibuuzo badde bakubuuza about ekibiina obukulembeze bwo obuyigirize bwo kiki kyokoledde ekibiina kiki kyokoledde struggle okitegeera abantu abasinga obungi bamanyi kwambala bereti na ovulo nti oba oli mu struggle nakubeera wali ku kitebe nakutambula na mukulembeze struggle olina okukeera ku makya okuba nga oteekamu where it is necessary ne mu America mwekiri nti abasajja b'Amerika tebakwata mu ssente zaabwe nga bagenda kugenda mu kalulu bakwata mu ssente z'abantu abawagira ebibiina byabwe ekitegeera ne bagamba gundi gwe kwatayo miliyoni weziti ogera kwesimba kuba gavana budget ye eriki ekibiina kyabwe ba Republican ne bakisondera ssente tutunulira DJ Jacob Omutuuze yajja independent era teyali musanyufu ku president w'ekibiina kyali musanyufu ku vetting era president wali musanyufu olaba wasobola okuta essimu ye kale public goyinza okuba mu mutima gwo kyali kirala public yakujajinga ebyo byonna bigenda okutuuka nga sinana kwagala kugenda kwesimbawo ebyesimu byogamba byaddaddaddadda weneebuuliza ekibiina kyakuma kaadi kyekyakusikiriza ennyo gwe okusigala okugamba nze wadde kinyimye kaadi era ngenda kujja independent naye era ngenda kusigala ndi wa national platform because vetting teyali fair n'ekyokubiri tebaatutuuza nkufunye omanyi okutuuza abantu abeesimbyewo ga bannange kaadi ebeera ya muntu ogwo otakivuna ogenda kukola ki nga bawulira endowooza yo omuntu gwe tuwa mwenna abasatu mugenda kubeera mabega we yes or no n'ogamba yes ebyo tebabikola ku luli twawulira buuza gundi bamuwadde neffenna ojja mubuuza nti mwatulako mu meeting ne baregistra abanuupu ne bababuuza ebibuuzo nti otafuna kaadi ogenda kukola ki ye ajja okubuulira amazima nti bakubuuza bw'otafuna kaadi Jacob oli wajja independent kuno otafuna kaadi kiki ekiddako ne bagamba bannange owainga olina ebigatto bingi wabijja kuwumula nabigula wano muwino ne bagamba nti Jacob oli wajja independent otafuna kaadi ogenda kujja independent ne bagamba nedda bw'otafuna kaadi nga mbivaamu nakola bintu birala nijja kusigala mpagula ekibiina ngeri yange kuba bakuteekako essira nnyo ly'amaanyi balaba luli tewafuna ojja independent naye nabagamba wabadde reddo kivaamu yes lwaki si kuva mu kibiina nadde si kuva mu kibiina namba okuva mu byokwesimba kati njagala odde mu interview zange zonna za politics ozenga obyogera buli kimu kyenjogera mba nkimini nga that I mean it
ozenga okyogera otafuna kaadi todda. Ekyo kyokiyirako obujulizi. Yes. Ozenga okyogera. Naye nga ndabanga okweyuzayoza okubeerawo omuntu we bamumma n'asalawo ajja independent. Kandi kati olaba buli muntu yena adda ayina kyakkiririzaamu. Nze bwe bannyima kaadi sadda mu kamera nadda mu kunoonya kalulu ne manya nti n'olya yankubira n'essimu nanga bino biyise bya leediyo olwokubanga omanyi Bobi Wine olowooza bya leediyo bino si bya miidiya bino ndi politics olina kukozesa bwongo nenzikiza ngamba nina kukozesa bwongo nengamba kangende noonya akalulu saddako mu kamera Bobi Wine onyimye kaadi noopu muli bambwa muli babi oli okkiriza okiveemu nali kivuddemu bayirawe wenateeka tebagimuwadde naye we yamprovokinga nengamba kanzire mu kalulu ye yakuvirako ensonga okugamba waati muno wamprovokinga waliwo oli abadde anvumenya amprovokinga tijja kubulwa NRM baba ate omuntu wa NRM nene mu kibiina nze yamusooka namu jjukira yali wa DP bwe wabali tabulesi ku mugugu nze bankubira bukubiza essimu nanga bannaye mwaba media manyi togera kwesimbawo naye nkubuuza owagira ekiteeso kya Bobi Wine nembabuza ekiki Bobi Wine yakoze pate naye yeetaaga buyambi bwammwe aba media osobola okujja nobeera ne bakuwa kaadi eya nuupu nimugamba ejja kujja nga sinaako kulowooza nakwesimbawo n'ekifaananyi kyange kankikulage nkirina muno ekya kaadi nga bakuwa kaadi ya okijjukira ekyo kaadi ya nuupu si kaadi y'okwesimbawo kaadi ya memba nze yange Kyagulanyi Ssentamu yagimpeera kennyini naliwo ng'abo bonna abagamba tebannaba kujja si banko nti nali wakola DP just nalina ekibiina kyasookedde ddala politically nga kya Kyagulanyi NUP naye ng'ate bo baabaleeta bulesi migugu ojjukira bakola DP block ejoyininze nuupu bonna abo abagamba nti ndi wa NRM ne bagenda mu DP luli nga tebaayogera nga bagifunye nze nga saayogera nga saddawo ne ngamba bannange nuupu baligesitwa biki bikinakkiriza nga nti vetting tebadde fair gyendi ne kankole kyensobola okukola you don't need to talk too much you just need to put action into your anti abantu beemulugunya bagamba nuupu nga tugikoledde okukola kiwe kuki nga tuyiriddewo nuupu eyo mulimu abantu yes mulimu abantu bojja mulesi ebintu biri birina okumanya ekisooka okuwangula ekyokubiri oba okuluzinga byonna ebintu ebiri olina obyetegekera olina okwetegekera essanyu ly'okuwangula n'essanyu ly'okuluzinga essanyu ly'okuluzinga abantu wakati tulyetegekera kikiringanga n'okufa teri muntu apulaninga nti one day tajja kuba mu bulamu bw'ensi ntaliyo naye nze mmanyi nti njunaku nkya sijja kubeera mu bulamu bw'ensi era nsaanye Mukama Katonda nga mba ekisa kyange kiweddeko Mukama mpa okufa okulungi okufa okutandikire kuba abantu masimu mugamba zempayo omutwalo sina ddagala okufa okutandikire kubeera mu lulago ng'amagulu baganmpa okufa okulungi bwoba ontuusiza okunzija mu bulamu bw'ensi nga nkoye mpa okufa okulungi wakinfiire mu buliri nga neebasa ddala okuva ku nsi nga nkyaye emikwano nkyaye ab'eŋŋanda nkyaye buli muntu yenna so abantu tebeerabira nti in life there is winning there is losing in life there is ekiko ky'okugwa n'ekiko ky'okuyimirira obulamu bw'ensi butandikira ku buliri omusajja oyingira ekisayi ng'olebwa otutuuka ekisayi n'okola ki n'okakkana kyavula obulamu bwaffe obisa ebisinga tuba tukakkanye ng'omusajja wakakkana otufuna kasente obulamu ne bukola ki ne bugolola saa Allah atwe kasente obulamu bwaffe bwegolole kuba Allah akuwa ssente akkizo zonna bw'osozirabirira ekasira obulamu bwabwe oba bukoze ki bwegolodde mashallah tugenda zifuna kubalira tukisabira ekyo kikyolaba mu bintu bya soda madada bamumya kaadi n'asooka avaayo n'apostinga ngalaga ali oke nakyo naye essimu eyabadde mu makkati ge ne pengepenge soda madada alina obulumi soda madada agamba takyazaala
bamugyamu n'abaana lwa kibiina kya NUP. Afiiriddwa ebintu bye bimu lwa kibiina ekyo. Abuuza bannaye sikoze kimala. Olunaku munawandiika ebbaluwa njoyolekera President Bobi Wine na meeting n'agamba katandika okweyisa ng'omukulembeze. That statement was huge. Tandika okweyisa ng'omukulembeze. Bw'oba planning okugenda mu office ng'obadde foot soldier. Yes, oli foot soldier but olina okubitandika okweyisa ng'ekifo ky'ogendamu. Okay. Tulina kusigaza wa foot soldier mu butwala wa ebintu ebingi ebyanjawulo. Abantu abalonda beetaaga omuntu asobola bakkakkanya, asobola obbambusa n'obakkakkanya. Naye kati gw'okeera mu matino ogamba nti nojja kubeera Jacob ow'effujjo wa buli kimu, in and out, you end up losing. Omukulembeze yonna ng'ogenda mu nteekateeka za kwesimbawo, you have to represent that office gy'ogendamu. Nze nali sambala wendi. Kankunyumireko akagero. Nze okujja mu bukulembeze nasasula $15,000 ku binjigiriza 15M. Era omukyala gwe bayita Sylvia Agnes y'omu ku bakyala b'emmissinga mu bulamu bwange, yali mukazi wange, yannyamba nnyo okubeera mu ofiisi muno. Sylvia Agnes yaŋŋamba noonya kyonna kyekisoboka okusobola okufuna okufuuka omukulembeze ova bino eby'ekiyaayi. Yakolako surprise eri eyali ku channel yo n'omukyala wa mitaani Opushifa n'awaayo erinnya eddala. Nze ne njogera Sylvia Agnes ng'amuwadde erinnya eddala. Opushifa n'agamba nti ate yampadde ninga nze mmanyi yali omu muntu omu. Because I'm always faithful no matter the relationship. Ensonga ki bampita wa NRM. Nze nkoze ne Ssenfuma. Ssenfuma Hakimu no vice wange. Obulamu bwe bwonna abadde wa kibiina kya NRM. Nonkoze omulala muvubuka bamuyita Ronald wa DP. Twali ku top betting emabega nga tumukulya kigere. Ronald yaleta idea n'agamba bannange noonya kadde ngenda okusimbawo. Ngenze sibifaako. Korodde omusajja bamuyita Kabuzi oli. Yavudde ku kikuba LC3 agenda ayambuse ko Yosefu kati tina muntu gwe tulaba gwe tuteekawo. Kwe kujjira mu bulabi ebiki ebyo. Ngamba twagala noonya kadde twakubeera kwesimbawo. Kyetaagisa ki? Wasoma ne mugamba nasoma. Nteekayo nze n'agamba agotobisobola olina obusungu bungi. Ati Ssenfuma yaliwo. N'agamba kulinnya ly'olina osobola okulya akalulu. But olina okweteekateeka okubeera ki? Omukulembeze. Nembuzo okweteekateeka kyetaagisa ki? Nange nakufunira abantu. Yandeetera Taata Kaye wa NRM. Ssenfuma yali wa NRM. Nandeetera Matovu Patrick wa DP. Nandeetera Kayondo Mike wa DP. Nandeetera Yamani Katamba wa NUP. Abasatu bali ne bagaana. Kati bano ababiri Ssenfuma ne Taata Kaye ne baleeta abantu baabwe. Safaayo kirowoozaako nti balese ba kibiina ki. Because nze kulwange nali manyi nti banjigiza politics teri mu kwawula ki. Kati baŋŋamba nenkwata sirenso nekola ki nensasula. N'owaayo. Bansomese okubeera ki? Omukulembeze. Ne basooka banzija ku jjiini. Ne banzija ku njogera. Ne banzija obutasanirira nviiri. Nze sisanirira nviiri. Nga sisanirira nviiri. Obviously nga sisanirira nviiri. Ng'olwawo n'ossala. Emmotoka yange ebeeramu music bububu nga gguna ebyo ne babinzijjako. Ne banteekateeka ne batambula nange paka akalulu okuggwa ate nga balina kandidate waabwe owa NRM ne bamulekawo ne badda ku nze. Kati abantu bandaba nnyo n'abasajja abo. Kwe kuvaako okugamba oli wa NRM. Yes. Naye nga tebamanyi nabali mbasasula kunkolera mulimu kunfuula ki? Mukulembeze. Obuzibu bw'abaana baffe bwe basinze okufuna. Bavudde mu politics ne bajja buzzi nga tebasoose ku trainingibwa. Muzi office ze bagendamu. Senga nkozaako emabega Jacob ow'emyaka 5 emabega ne Jacob ono basanga beekuba. Banjawulo nnyo. Banjawulo. Jacob emyaka 5 7 emabega ekintu kyalowoozaako mu bulamu bwe kubeera mmotoka ng'erimu amafuta sexy sente. Okunoonya bakazi. Yes, yoyo Jacob. Kati Jacob ono alowooza family
alowooza kitundu kye, alowooza ku bantu. Omanyi tudwawo n'okwebaka bikuza kulya security. Mbira ku mikutu gy'ebyalo nga mpulira bannange eno watuyingiridde nga nkubira ose munnaye mu kitundu ekiti. Nali sibikola nga sifaayo eri ensi esi nga ne bannayibba saagala kumanya. Nkufuna. Wensula waliwo neyibba waliwo mama wange jajja wa mama wange awo tegwe ntera okulyako emmere. Then waliwo lodge. Yankubira munnange waliwo omuntu afudde mu lodge wano ne baagala kukusa mulambo. Mbadde nkukubiddeko kutegeeza. Nenvaayo kiro 9:00. Manyi okutambula ne baloko defense mu byalo ekiro okunoonya black spots ez'omu bitundu byaffe. Edda nali sikikola. Nga sisobola kuwulira bulumi bw'omuntu gwe ntwala omuntu gwe nsanze mu kkubo. Ng'ebintu byange bya swagger just. You understand? Kakati obukulembeze oyo nayingamu ne bantendeka okubeera omukulembeze ebintu ebimu ne bitandika obbireka. Nako bikola ki? Okubyesonyiwa. Kati Sauda Madada alina obulumi kituufu. Naye nagamba nze bwe nvuma National Platform banvumya ani? Bobi Wine. Nina history ne Bobi Wine. The best way kankiteke ngene ne nyaka luka. Ne saavuma ko Bobi Wine. Saavuma kuna kibiina. Sina kye nakyogera kyamafuwe nakireka bulesi. Ne nyaka luka nganze omuntu. Sauda Madada tanavuma ku kibiina. Antipuliriza. Sauda Madada tanakuvunwa kibiina. Naye ekintu kyandibadde akola yandibadde aseeka ne pengipenge teyandimukubidde essimu n'agikwata. Yandibadde akeera ku makya n'akola posita ye ey'okujja independent n'akola ekintu ekirala. Naye still ekinzizaayo mu bakama baffe bonna aba politician kebe wa DP kebe wa NUP kebe wani. Kirungi nnyo okubeerawo n'enteekateeka ekkakkanya abantu bamuveetinga. Naawe mukazi gwali eyo nga ddala bbaawo ali mu byabufuzi oba akola omulimu gwonna kirungi nnyo kamfatinga bbaawo. Wakomayo waka mukamfatinge mubeererewo mulage ddala nti appreciate okubeera bbaawo. Sauda Madada penge yasoose okubeera Sauda Madada. Ati Sauda Madada yasanzeko Mr. Cole amukubira ate alabe obadde ngamba kigamba bulaza. Badde saagala nnyo twogere ku mukulu oyo. Nkubuulira ddala nze nagamba omuntu yenna asobola okwogera ekigambo ekyesitaza maama we matu saagala nnyo omwogerako. Kale tudde ku Sauda Madada. Sauda Madada ekikola kye yakoze gwe ku sayidi yo kiraba otya? Ekyokwogera obulumi bwe obuli ku mutima ne nabaana neevaamu olw'ekibiina. Nzo ndaba buli muntu alina obulumi bwe mu ngeri emu eba endala. Era buli muntu alina engeri gy'alabamu ensi ye. Engeri gye ndabamu ensi yange si yemu naawe. Ebizibu byange bye mbikwatamu si yemu gy'obikwatamu. Buli muntu alina engeri gy'ayi expressingamu obulumi bwe. Nange nnumizibwa nina obulumi. Yasobola kuba nsirika busirisi. Ninjja ku kamera nindaga plastic smile but nti ndi okay. Nasiri okay. Ensi etera nenyiga bwe nyigiriza nange nina okunoonya engeri gye nkola ki? Gyenkwasaganyaamu. So nzikiriza nti Sauda Madada nga ye alina obulumi bwe bwe sitamanyi kubanga mukazi alina okuvamu n'abaana obulumi bwa njawulo. Ayinza okuba nga n'ekitebe tebaakitegeera oyinza okuba baakitegeera naye nga balaba qualities z'okusindika omuntu gy'agenda nga zikyabulamu. Bangi nnyo baganye bafutusojja bangi. Anti yagamba akafo kano ke yabasabye kano kokka ak'e Kampala ekibiina kyonna abali ku top mwenna mwesimbyewo. Akafaako kagirako obwetaago obutunuza National Platform. Buli woogenda mu bantu buli mbadde independent nga sifaayo ku kibe ngenda kukola mu bantu. Naye kati bwengenda mu bantu nina okurepresentinga National Unity Platform as a must. If you like it or you don't like it. Bwe wakeera ku omanyi ku bintu ebimu omugenzi Sseginya omulaba yali mubaka wa Parliament naye ng'akyeyisa ngaki ng'owa wansi wa bulijjo. Yes. Kati omubaka wa Parliament alina ebintu ebijjirako bitalina kubeeramu bitalina kukola.
Mbaka parliament oyina okubeera omwavu nnyo ku foot soldier. Okitegeera? Honorable councillor oyina okubeerako omwawufu. Oyina okukolera tayita eyo. Nze kugira nina ebintu bye neerekereza. Nze edda luli nga sifaani gwe ntutte waka. Nga sifaayo. Nga nina graph yange nga mu weekend njagala abakazi 2 nekiba. Nekituukiriza, that was my idea because nali muto mbongo. Kati nfaayo nenga ndi abantu bebona bwe banaawulira batya nga nkoze ekintu kino. Banaawulira batya nga nkyusakyusa abakazi babalaba bafuluma mu nnyumba yange. Nensawo sitiikingi ku muntu ogwo. So, Sauda Mandada alina obulumi. Buli muntu yenna agubamya ekkadi alina obulumi. Mu ndowooza yo gwe nga gwe DJ Jacob Mutuuze. Ebigambo byayogedde ku ssimu. Mwade mwagala akikwata ati. Ensobi yonna we yaviide wa wano. Sauda Mandada tebaamuteeseteese. Okay. Ffe baatuteekateeka ne bagamba watya nga tofunye kkaadi. Ozzaako ki? Nze nkivaamu. Era nagenze mu kkaadi eno nga nkimanyi nnyinza obutagifuna, nnyinza ogifuna. Era ngenda mu kalulu nnyinza okukalya, nnyinza obutakalya. Because kati force nyamaanyi. Gavumenti ababadde mu Nuupu bazza independent, simanyi kye baplaninga. Kati bintu bingi kibanyira mu kalulu bagenda kukalya oba nze okukalya. The best one singa okunyiga eppeesa yavamu ng'omuwanguzi. Nyiga eppeesa lyo olikuyisa likuyiseeyo oligaana kapishi. Togenda mu kintu ng'oli konkushuwa. Nze Bobi Wine kyali wange. Manyi mu mitinga ne twogera. Kati yangamba Jacob bw'otafuna kaadi kikyo ddako nga munnange ng'akola ebintu ebirala. Tokyali ku leediyo kikyo ogenda okuddako. Eno nsooka genda kuwawera ku refreshinga mind yange. Ngende ndyoke nkomewo nzire mu bulamu bwange bw'omuntu bwa bulijjo. You understand? Buli political party yonna ebeeko n'ekintu ky'enjawulo ng'eteekateeka abantu baayo. Abamerika abo bateekateeka omuntu. Ne bamunaakinga ng'aluuzinze, ne bamunaakinga nga tafunye entebe. Nefe wano Uganda opaaluka bibyo. Oyinza n'okwekola ekikyamu. Ate n'abantu bayeeya. Nze sinaakulyeeyako opponent wange. Nenze banjeeya. Okitegeera? Because mindset yange yonna nkuze ndi mulwanyi. Nze maama, nze taata. Kinagamba muwala wange negamba esi olaba. Obutakutwala ku ddwaliro because sikwagala. Oli mwana wange. Ne sikyasobola kukuba. Mu bulamu bwange mamange yankuba nnyo. Neneeyama bwe ndizaala omwana sirimukuba. Owezezza emyaka gy'olina nga nakakuba emirundi 2. Ku myaka gy'olina lwaki nkukubye emirundi 2? Because okuba si kwe kugunjula. Nze okugamba genda ku ddwaliro. Mbadde nkubonereza oyite mu bulumi bwe ng'oli mulwadde. Next time olwala ojjukire nti daddy buvunaanyizibwa bukola ki? Onkubirewo mangu essimu. Yes, nje nkutwale mu ddwaliro. Tosobola kunnira watya ng'ofudde. Kyokitegezo kyalimu akangubaguba. Tambula akangubaguba kutuuke ku ddwaliro. Yagamba daddy kyanjagala. Daddy ayagala byabufuzi okusinga nze. As an independent. Okutali musango. Maze okulangirira empapula ziwaddeyo. Okutali musango. Ekibiina okoze awo kivuddemu. Oba kivuddemu. Neera wewangula osobola kuddayo. Bw'oba osazeeyo kuddayo. Naye mulimu abantu abamu bagamba mu byonna Sauda baali muwadde kuba abeereddewo ekibiina ekyo. Si ffe kibiina. Yasigala kwogera kibiina kubanga siri mwogezi wa kibiina. Kituufu. Nze ndi muntu wa National Platform era atuuseeko mu buzibu bwa Sauda Mandada bwe yatuuseemu. Ninze bwe banyima kkaadi saayogera bingi. Nagenda kugula nenoonya akalulu nziramu okwogera nanfunye akalulu. You don't need to talk a lot. Do kyosobola okwogera mu quiet because gy'ona okoma okwogera batategeera weakness yo. Bimukuba bino. Yes. Ensi yonna yategeera tebamuwadde kkaadi. Mulimu abantu abali loyo nga ye waatuuka okulonda ajja kulonda umbrella. Nga tajja kuwulira kisa. Nkyeka nti kankubuulire. Natunuulira abantu abanonanga bakazi okusinga. Era mu ofiisi muno ebizibu by'abakazi ebisinga okujjamu okusinga eby'abasajja. Nsinze kunyamba bakazi okusinga abasajja.
ku polling station eyo nayina abantu abanunda abasajja baali balina bavubuka bano bambeera ku social media amanyi ndi DJ naye bantu bakulukulu bano abapolisi bati basobola kunnunda because nga balabira ddala omudongo omuyayaye yes naye ng'omukazi yannona nga ngenda kulunda Jacobo because Jacobo alwanira abakazi. You understand? Era office yesinga mu bakazi. Yes, tobala bano nga bajja wano. Mbeerawo ngamba. So, you don't need to talk a lot. Just do your work. Kwata posta yo, giteka independent gina kugula nenonya akalulu. Katonda bayagamba yeggwe. No one can stand against you. You'll be the one. If Allah chose you, no one can block your blessing. Ni mama u tasobola kublockinga your blessings nga Katonda yagamba nti nolibeera. So you don't need to talk a lot. Tolina kunoonya sympathy bantu because people are there. Abantu benda kuzina 80% ba sadist. Sadist omanyi kitegeeza? Sadist ye muntu awulira essanyu ng'alaba muntu munno omulala ng'ali munaku. The sadist. Era sadist omulimu gwe kwe kumakinga sure nti n'abanga ali mu relationship patana bamufula sadist. Era abantu banyinyi badetinze bat sadist ne bamufula ba sadist. Oyinga mu relationship ng'olina pure heart nenga omuntu alina ebigendererwa bye birala n'omuweeza message n'atwala weeks 2 nga tagizeemu gololona because sadist. Ne munywanyi wo asudde otawo Derek tabanko munywanyi wange tabanko munywanyi wange kale ow'ekibiina munno NUP agambye 2026 yakisensinze mbu nti tali ku ground ebedda nnyo tali ku ground omuntu ali ku ground etafubi yali ku ground tafubi because alina ebintu byakoze ne student tafubi basomowa kadi because tafubi alina amanyi ag'enjawulo amala agamutambulira ku bwotamanyi ndaba mulabe nze tafubi ankola ekintu kyesiri musonyiwa tafubi bamuwa okugaba ssente za bapromota fali yange n'agijjamu naye yali takumanyi era mmanyi nze yasooka okuba olimba lwa tafubi nze abadde apromotinga tafubi ku radio nze yamusooka okutegeka ebivu nga tenakuyiga kutegeka bivu bali abakulu batanatuwa ssente ye yayita mabega. You understand? Bamwita Koko. Abantu ba Fangoni balina ekikyamu ku bwongo. Kasana oli wa Fangoni. Si banko wa Fangoni. Wa Fangoni. Tugenda kukiraba. Bakuwola simanyi bamuwola. Amuna basanga mugire emmere mu babiri sisaayo kyange. Nze nsasula. Kati simanyi asasula. Luli yangu oli emmere sebo. Nedda obuzibu obuliwo. Kati luli ku street yalinga akerawo saawezi. Mbere. Nga inawo akakazi. Bakatwala. Da! Kawanvu kampi. Kampi kali awo kali kalungi bambi. Ye testi ye. Naye kati Koko kakunyumize. Tuye kasense. Kudoli Red Kenzo Festival. Nabaganze munaye sikola sex nga ngenze mu bivu. Mudwa. Nina mukazi wange mbasize naye ambivaako. Ne muli badde mukola bye mwagala. Koko nayingira mu kilabu yaleeta akakonyo nga bobo obuntu wekitegeza bo. Kava wano paka wano. Koko nga muwamu. Koko nga ali eri ne tumuteeka ku Alijazira. Alijazira ogimanyi? Alijazira kwe kudda ne mujjamu ekisumuluzo. Ne muddamu kyetuli. Ngabidda ekiseke bakola batya. Tugenda okufuna nga Koko Alijazira. Nga bambi kali nga obakayi. Era Koko nze mutya. Ndaba ina kisa. Kati mukungu macha ne tutegera jakafulumya ku mangu. Bakera ku macha saa 12. Mutula wabwe. Ne tubera mu kubo. Ne tuzawe tukatwaga asobi wa fulumya kayirungu we. Koko yatoba nakakazi. N'atoba nakakazi okafulumya. N'atoba nakakazi pako yatukisera gabana. Mundeke fulumya akati. Ngamba futata fulumya. Nga kampi wekati nga yali waggulu eri. Segeza wowo omuntu. Wa buntu obwo. Kuba ne kumpira. Tagala mukazi muwanvu. Kumpira gwede nali. Era nali empeni. Namusangira ayina mu motoka kafu. Tagala mukazi muwanvu. Lwaki tawasa? Awai, wachiga batazaala ku myaka gyali kazaala ate mugagga. Oyo mutaka ayina ettaka muna ayina ennyumba z'abapangisa. Bola akola mulimu ki?
ateeka bivulu muli mukyo mulaga ate ebivulu ategeka bimeka mu mwaka ateeka ekivulu kimu oba bibiri ateeka mu December kyogamba kati ze zimubeezawo ezo zonna alina ennyumba z'abapangisa tato yamukolera mugezi Derek yagenze yakubyemu tochi n'alaba nga tali ku ground ebyaddala Derek tali ku ground ne bamuwa kaadi basobola okamukuba kati kaadi obeera n'ebitundutundu 3 ku 100 ko mulimu abantu abaagala enkyukakyuka ebyaddala najja kugenda alonde because president yagambye genda olonda wali ambuleera akutiikinge bati ebiddirirako awo gaba maanyi go okitegeera so nyeko mwebaza okufuna obuvumu n'okutunula mu maaso kuba abantu bangi ba politician buvumu tebaagala kutunula mu maaso nga nti abantu bankooye ekisanja kimu yes ne mu Kampala mulimu abantu gwe bakooye naye abeesibyeko Lukwago yajeyo papula era akomawo gwe bakooye ensi yonna twamukowa dda era n'omuntu omulala gwe mpa respect Nyamadi Nsereko mwaki mwa respect yandibadde akomawo mu kisanja ky'omukaga nga banne abalala yagalabo campaign naye ategeera nti kino kyenfuzeeko mu parliament kimala kati kanyambukeko waggulu kati biba biweddeyo takyasobola kukomawo wansi akasita ogenda eri waggulu kireke nyigira ne Latifu Sebaggala nti waliko mu parliament ebisanja ebyo lwaki okko okufuuka meeya lwaki tewasi kyewasookerako nojangu oyambuka mpona tekirina okuba nti olibadde MP ne bakuye nti weesimbye kuba kansala that being stupid butabala bya bufuzi nze okutandika kozesa sirina tubiko sina bitabu mbina nenjasamu ndi musitwago yakutegeera bizibu byobufuzi byeki ogenda weezimba mpona yes baleba kakadaaga bonna batandikako LC1 LC2 nagenda ng'ayavula paka kati walabe mukazi wattu akaaba bannange munsenda kikintu kyokka kyensigazza oba bugundi mwabunzijako koyo omusajja nedda mugundi ejaddako ngenda kuyisa parliament eronda president ate gwena emputu tojja kiyisa onajja kiyisa omwaka ogu ekisanja ekiddako kwenda parliament egenda okulonda president bwejjo talabambu NRM etunyigiriza bwejjo talabambu NRM etunyigiriza maama Kadaga bwejjo alaba nga tabyogera anti enanyini mufu yakwata awawunya kati ali mu byogera ng'akwata awawunya nasiba omukka birimu mwewunyirira kati wawunya kati bataddewo ne wamuwunyirira oli Muganda olugero lumanyi bulungi nanyini mufu yakwata awawunya Kadaga bwejjo akwata awawunya nga tewamuwunyirira kati bamubye engalo ne wavaawo kati ekivundu naye akiwulira you understand so kirungi nnyo okubeera omukulembeze n'okutegeera kati abantu bateranjagala nze abantu senga tebaali banjagala bali badde bankubira mu ngundi za LC1 meeting ze ngendamu naye omuntu ajja n'akuwuliriza n'omugaba bannange mukozese division olwadde bakujja ku office we bakusaze bagambe omusolo omungi oba olina ekizibu jangu ku division tukiyiiye mu bukulembeze bwange nkyusiza ebintu byanyu ndi so happy nti nina abantu besenga nali nina omutima omubi abantu emotoka bandi badde bajja kuba amayinja bagimanyi bagimanyi so kirungi nnyo okubeera omukulembeze asinsinga nti kwati wano sikyayagalibwa kangendeko awaddako kyoba nti mpa nnyo Muhammad Nsereko ekitiibwa eyakkiriza nga bannange ku bisanja byenfusavinze mu parliament I think experience yange kati ngwana okutandika ekibiina nguuminga abantu abalala Lord Mayor yasazeewo akomewo kuba talina wakudda naye abantu ayinza okudda waba Nsereko yagenze naye aba abiveemu looya asigale ku bwa looya buguba muzimu gwe saagala nze gunkwate naye bulijjo atugamba ekifo ekyo bamunyigiriza ekifo ekyo bamulemeseza okukola byalina okukola nga Lord Mayor naye ne batata taswakuta because amanyi nti obuyinza kintu kikulu ate buli wenja wano ŋŋamba ate obuyinza babulwanira Chair buli wenja wano ŋŋamba Chairman Jacob oyo omubi Jacob oyo yanziba ssente zange Jacob oyo yakola wati ne wati Jacob oyo namutume wantu we wati n'agaana okukolawo Jacob oyo anjogerera naye ng'ate buli lunaku mbeera naawe ani abaako obuzibu gwe Lukwago nga twogeredde Kampala eyo nga bamulemesa
Lukwago yategeera mastermind y'omuzannyo gwe ye politics wa sympathy. Buli muntu tanga buli politician alina engeri gy'azannyamu ebyobufuzi bye. Ndowooza tetubuuse. Temusobola kubuuka mulimu abamukkirizamu. Mulimu abajakkiriza akakonko okukuba. Era mulimu abajjamu akalira ajja kkalya bw'aba azze. Nkubuulira. Owannaka asigalewo. Balimu ezo tujja kukanoonya kwandi nkyekatako kukanoonya. Wengeri etya balimu ezo Lukwago. Oli Nkambende. Nkambende abeera n'enkizo. Abeera n'enkizo y'amaanyi nnyo okusinga gwajja mu ofiisi. Aba ne budget gy'atambulirako okusinga gwajja mu ofiisi. Wedde akulaze yataddewo eggulire liraga nti abakansa ba National Unity Platform bonna bafu. Bo baagenda eggulu. Era n'owalabe nti abasinga bungi baabeeze ne bagenda ate mu kibiina kye. Okay. Kitegeeza ki ekyo? So that is impikiza politics. Politics alinga onoolaba Chess oba Ludo. Politics yaba kabaida. Politics alinga nga Chess, draft oba Ludo. Muvuze nga jozo movinga ezikufuula omuwanguzi. Mwena mukube munyeenya ne munjigwa omukaaga n'ofuna. Naye ogutambuza otya. Obala otya enjeru nti ngina kuba omupiira guno gugende ku cushion eri gudde wano ntebe guno. Ayagala tufiirako bisanja nga bingi. Gwaddembe. Ebisanja 25. Kirimu erimmwe. Ogamba enough is enough. Emyaka 2 mu age. Kiri erimmwe. Ayagala gwa 3. Temwateekako okukoma nti omuntu alina kukomawo. Wala ne gundi yali bamuyitaani amosteno lasteno. Naye yali akomyewo. Shams, the man. Kyova nono musajja w'ekawo empono bamuyitaani. Alwena. W'ekawo empono. Muganda wa Balatifu. Ano atayingira yali mukono gw'omugezi Segirinnya. Ruswa. Sali Ruswa n'omulala. Mukono gwa Segirinnya. Eyaleeta Segirinnya mu byobufuzi. Mugati gwa bata. Mugati gwa bata. Mwagala nnyo kintu kimu kyokka nti mugati gwa bata yategeera nti Parliament kati ngikozeeko kati kangende kuba president. Yayambuse ye. Kikiraga nti ofuuse machuwa mu politics. Ne Lukwago kyadalina okukola. Mukulaba. Kyabadalina okukola. Nayambuke. Ne Namboozi kyabadalina okukola. Namboozi. Ne Medad Sseggona kyabadalina okukola. Nayadda. Buli muntu ena asavize emyaka 5 ena kyabadalina okukola. Emyaka 5. Emyaka 5 ena kyabadalina okukola. Esatu it's okay. Ogamba bisanja ogamba myaka. Kati ebisanja 5. Bali ngayo myaka. Ebisanja 5 ku 4. Kyobadalina okukola ku bisatu it's okay. Ne Kasabisuka wao. Kasabisuka ne bigenda ku 4 oba okisusiza nnyo. Myaka 2. Sigwa mugezi atega asingayo. Wembulize gye emyaka waliwo bwe tugamba kale ko lwaki tulina kye tulabako kyo tukoledde. Gwe nga gwe oli we Kampala. Ebyokukola bibaawo byobolazi. Nga omukulembeze. Wangana omuntu wa bulijjo. Baina n'omuntu akubuuza nti okoze eki. Natuna mwaniko namusoka mubuuza. Meya we Kampala akola ki? Kana nga kubuuza meya wa Kampala akola ki? Erias Lukwago. Nze nganze ku side yange. Ayina teeka kibuga. Ayina kuteekera kibuga. Naye siraawa akiteeketeekera. Sikyo. Kuba buli kimu akikuba. Kyogambe ayina kuteekera kibuga. Sikyo. Kyogambe. Dayo kola research wa meya akola ki? Omulimu gwe. NBS erina kakalango kebadde eraninga. Wangi? Akalanga ako kagamba MP taziika. Ataziika. Tagaba magugu. Tagaba basale. Takula nguudo. Takola myala. Ushegere. Tewandi badde bakakolera MP yekka. Bandi badde bakakolera okuva ku mutindo gwa MP paka wansi. Paka wansi eno. Kumwe. Yes. Emirimu gyammwe. Yes. Bantu banyo tebamanyi emirimu gy'abakulembeze balonda. Najja nakubuuza gwotukoledde ki? Naye nga wayisawo oluguudo ne tractor n'olima oluguudo. Ekyo takibala nti wakikola. Erias Lukwago alina kukola ki? Nza kubuuzizza ate nkwate omubuuze. Ate ongambye ekyange kifu. Oli munnamawulire kifu genda okinoonyeza biki byalina okukola. Mandeeti za meeya ogambe kuteekerateekera kibuga. Olwo ate batekiniko.
akikoze tekiniko y'omulimu gwayo ki bali babijja eri waggulu ewa Lukwago ojja kuswala naawe ali ku kamera Lukwago byatambuliramu nange byentambuliramu ekitwawulako jurisdiction endala nezange endala enguudo zikoze tozikoze omulimu gwa chairman LC3 kwe kumakinga sure nti buli kimu ekiyise mu budget kikolebwa obikoze tobikoze chairman LC3 omulimu gwe wakola nguudo ziyingira mu byalo okikoze tokikoze nkikoze ng'omuntu nojja kusanga omuntu akubuuza otukoledde ki enguudo nze nzirabako Lukwago atukoledde ki nga n'omwala omugaga we yavuddeyo okwagala ogukola yakubye mukube nti yakulaze nti ofiisi ye bagibuuse ne bagenda ku abaavu naffe no babitukola nosanga omuntu azimba ennyumba nga talina bimukkiriza kuzimba teguli mukolebwa nkubudde naffe wano babitukola nosanga omuntu azimba ennyumba mu ntobazi mu mwala naye ng'azimba ennyumba because alina abaavu amuprotecting waggulu anti wootunuulira woofiisi ye n'omukulu ono olaba waliwo embiranye kuva dda akubye ekisaawe akubye ebiki akubye ebiki buli ne wano ku division tulina embiranye nze nakakyusa ba town clerk basatu 3 of them bukyanganzija ngomanya abakozi ba gavumenti benakagoba wano ng'obuzibu buli ku ki kubba musolo so buli wamu waliwo embiranye zaawo but ekyekyalo Lukwago sijja kiyingiramu nnyo kyoba omanya nti nze kyemuvunaanako kintu kimu kyokka kyokka too much of anything is always bad muzungu wagamba too much of anything is always bad yeera asusse yandibadde upgrade nga nti katengenda kujja kuba president nga bwe yakola kuba MP kuba yali MP myaka 10 n'avaawo n'ayingira road mayor kati wona myaka 15 ayagala gwabiri afire ku ntebe ali nga ng'oli gwe tulwanyisa kati olunjawulo ki kati anyway tuveewo tugende ku kirala ekintu kiwanvu kwanaye Lukwago byalina okukola tubimanyi ne bannayuganda abalonda ba MP nabo bagaa tebabimanyi ate bwe basanga MP naga waganya okuziika simanyi waganya okuweerera omwana wange kyova aba MP beekweka ne bagaana okudda mu bitundu ne basigalayo ne bagamba katubeereyo kisinzi tetujja kujja nga Koko we yasalawo n'agamba emakinde sijja kudda anzeyo buzinde kamere kange waliwo enalenga mbeera n'entula n'ennyomya bankuba ekikokola ekiwunyisa nno boyi we ate yamukuba ekikokola boyi we gwe babeera naye mu bivvulu ensi eno nzibu ki ebibeerawo kyaliiwo kati mu art muli enkokola art alinga nga politics nze nakyali wange yagenda awantu n'afuna millions 8 naye nkulayira bamugaa nti tuletera abantu abalala zitiyanteeka kuti yantwala bali batematema n'obuza kokooni bali batematema sente za bapromota ezaffe fayo bazijjamu naye nga ate abantu tuzijjamu bakyali baffe nga bamanyi n'ebizibu byaffe tusanga tugenda ku kirala nobyalire mukazi we yawandiisa ekiwandiiko n'agamba ewanyu waawo twete love fades at times but siriko nkushuwa nti yakiwandiise because esimu basobola bagibye nakisoboka bye byabalala ng'obeera mukakafu love fades kinsanga nsokuwadde statement esoka nti omukwano gugwawo omuntu osobola okumwagala kati n'atuuka ekisenga takyakwagala mbe omukazi oyo yaliko kuba agenda eggulu eggaluga mu Kristo yaliko n'akisese nga tebagala muwa kaadi ko ye kakyawo omusajja omanyi tosobola kubeera mu politics noyagala politician lwaki kisinga kubeera omuyimbi noyagala muyimbi okuwangala emikisa giba mitono politician olina kunoonya ate muntu mulala ali mu sekita endala politician ku politician mwena mubaba yaye temuba mubyamaze mu relationship because politics si mazima okitegeera kati oba nga yakera ku makya n'agenda eggaluga ne bakitegeera
question mark zibadde ene siri mwogezi wa kibiina n'abamu babawadde kaadi ate era nakyo sijja kyo I won't comment about that. Ekinneewuunyisa waliwo eyava mu bbaasi n'agenda ku kitebe n'akola olugambo abaatuuka ate ne babawa kati abaatuuka babuuza mukulu kati watuloobera ki kati tewagifuna eyo kiri technical naye byonna byonna tuveeyo kati tudde ku wootegeera obulungi ku nsonga ya laavu abantu bano ababiri tetuli ku byabufuzi tetuli ku kibiina just tuli ku laavu Nobianeri ne mukazi we just obomanya Nobianeri ne mukazi we bantu ng'abantu balala baawukana enjawukana eri etya. You don't need to tell the world that ntwawukanye oba mukazi musiru because twagamba nsi nga bakwana era mubadde mu kisenge temwabiteeka mu nsi nti muli mukwavenga sex nobiteeka ku public wotegera nti dating omukazi omusiri y'omuntu kazi asobola okugamba mukwano gwo ekyama kyatasobola kugamba manyi dating omukazi omusiru wotegera omukazi nti omusiru ye mukazi asobola okukeeramu ekyokukwata obuzina babbaawe n'abutwala ku lujja ye bamuzana omusajja oyo akola kino manyi ekyo dating kikazi kisiru because wokeera kumakya n'okukwata ensobi za bbaawo n'ozigamba baganda wo maama wo batandika omuweyingayo bati kati ffena tuli mu kweyinga mukazi wa Nobian tuli mu kweyinga Nobian bamuwadde ofiisi y'okubeera meeya naye talina mukazi ekitegeera tanavayo y'okwogera kyekirungi era kyo kiringa nti omukazi sijja kukikomenika because oyinza okusanga essimu ye baagibbye oyinza okusanga nga essimu ye waliwo omuntu ajakinzemu n'akola byayagala era nebuga nti Nobian muntu ng'omuntu mulala bakyayibwa naye ekisinga okubeera ekyekisiru kwe kukyawa omuntu gw'obadde oyagala ku social media because social media eriwo okusunga busunzi tekuliko kyamazima kuba kisuubira ngu beekwanira ku social media yes n'abaana be bazaalidde ku social media that's why nze sipostinga bintu byange ku social media ekyo njani postinze ku social media emmotoka omuntu jjajja n'aŋŋamba kati gwe atambuza ebigere oddaawo naawe oyogere ku kenza avuga asimanyi avuga biki nemugamba kati tulondoza ntambuza bigere nenze nekola video egamba obutapostinga tekitegeeza nti tetuyina tuba tuyina naye lwakubanga tetukola ki tetwagala kwetabisa olonza okukansa nayanga ntuno gwe oli mupangisa tosobola tufuga nemuganze nina amagaaga naga politics nakatega politics era obutapostinga tekitegeeza nti tuba kiina at times to living a private life because tetulina byakulaga nitwamanya nti social media abantu abaliko 80% baagaliza kati mukyala wa Yudaman mukyala wa Nobian kyemuvuna nakyo kakiri kimu kyokka bwe wamukwana teyatugamba badde bazaala abaana teyatugamba waki atugamba nti baawukanye kyakisiru okulengeza ekisenge kya bbaawo mukyawe into a proper way muyita omuganda nti bebi omanyi kubyendaba tetukyasobola kukola ki kukwatagana buli muntu akawatalirye that is it bisigale eyo bantu bakandekola even nange Yudaman ajali tuli bulungi paka banategeera nti Yudaman aleese omuntu omulala n'omulala aleese omulala kiki ekyakuzeeyo kuleema nti leema yakera ku makina ga munnange wandeka wano mwaka mulamba nga neekumaakuma ntuuse ekiseera nkuvudde mu nnyumbayo ngenze mu byange nakera ku makina agundawo olulenzi ate mumujajinga ninga omusajja amulekayo mu mwaka gumu kitundu ebiri emabega bwe yayenera mu bufumbo kyakisiru because wali tomanyi so tukkirize tugaane nti in life omuntu ali famous muntu wa bulijjo akwanibwa bamukyawa what matters most bamukyaye batya what matters most odatingani godating omumanyi bantu bangi badetinga abantu nga tebabamanyi bodating omuntu ali famous ekitiibwa ekyo kyambale naawe beerako ebintu ebimu byolina okukeepinga privacy ono alina enjawulo ne Daniela talina kuba ne Daniela naye yajja mu public n'atandika okugenda talina abakazi bonna basinga obulungi 80% baliwe batyo bikazikazi Kamiri yakkiriza bikazikazi era empapula yagamba lwako omukazi byayagala ate bingimu bikazikazi ebikazi ebisinga obungi mukazi ajja mu bulamu bwo ng'ayageze bugagga ekyovala teri kintu kyennina mu mannya gange biri mu Melissa ekikoleka kyenninaku mu mannya gange emmotoka eyo
era bagifuusinga bufuusinga giteka mu linnya lyange because talina ndagamuntu gyenziramu kugalegera kubera manya ge because ate wonaazaala abaana abalala sirina mwana gwe ngenda kuzaala mulala twakikulimba ekyo owaayi togenda sente zange ngenda zireka ezaki ez'omukolo tompa kati omukolo omukazi ogenda wasa waaki mpasa ssanyu lyange nedda ssebo bw'oba onjagaliza essanyu ly'omu kisenge kyange litekemu twagala abaana tompa tonforcinga kwa kintu kisaagala kati ogenda muteekawo kola ki kyenjagala nze mu mutima kyekyo muteekawo wakakola ki kumpa ssanyu comfort ssebo alina okuzaala nze muwe protection gwamanyi si nze ggwe nze nedda ssebo olina okuzaala gwe zaala babo labirira babo nanja kulabira benjagala nze sinnawasa noonya lwaki ozaala mu baana b'abendi ŋŋaani bw'omanyi olina abaana babiri sikyo anti omanyiikaani olina abaana bameka omanyiikaani musiraamu avudde kuhijja mashallah nsaba allah yanukula edduwa zange olina abaana bameka nina abaana bameka nina tolina proud ng'ekitabo kyekikufu kikuliko kwogera nti olina abaana bwe bati ate abaana bange obaagaza ki ogenda baweerera tugende ku kirala gwe nawe nkugambye tugende ku kirala okuzaala tugende ku kirala olaba kibi because ze manyi ensi gyeraga nange abaana bange nabakwasiza mu tugende ku kirala nze byolamu bwange olinga bwa Jackie Chan yazaala abaana be babiri omu n'afuuka lesbian n'agamba oyo muzaalo tusi ne buli kyekyo mugagga kyange kyagala kifunako kati gweyagala kufiira ku Melissa takola ki taaza kika gwamanyi oli muwala Melissa na DNA yange muye anti ekika kyo abaana bagenda ozaala si babo it's okay si ba kika kyo it's okay nange sikulidde ku ssente z'abazadde bange kulidde ku ssente z'abantu olina baganda bameka nakusajja mama nge wali baganda bange 7 omu yafa kalala 6 kutaata sibamanyi bangi kati kyekikuzaaza omu kyenjagala musindi bwomu sina muganda gwe nzikuba ekisuso yagambira kizibu kikyolaba mu bintu yafuufiga bamukubye naye ensi nsanyufu ensi yayonooneka etya 80% abali mu nsi basadist esibye kwako akagambo ge mazima nenkira machowa nenzirikira wano osoka kujjayo simu kulikodinga ani nobera ne video eganzi asosomola banga akola kinga azirika nze nsoka kusitula obadde ki ndeta kulani musiraamu tosobola kwa tusigwe Allah okumanyi kikyogenda okulowooza ekiddako omutima gwange Allah yaguŋŋondeza obadde ki watosobola kugenda n'abaana boyina abaana musiraamu tukiveeko ekyo naye oze ku kya full figure nkuddamu kugamba nti abantu bwe batyo omuntu ayinza okusanyukirako n'omwana asooka okulekawo gwe olina okwesanyukirako nga gwe bantu basanyuse nnyo badde bagaba kaadi za Nuupu abantu bonna badde balinda Jacob bamuwadde kaadi mu bantu bonna amaaso gadde ku kitima galinze kaadi yejo yabona mwaya lwaki era n'ogenda ku Facebook page eya Nuupu bataddewo obunamu division otekawo akugezebwa Jacob comments obuka 2 eddako Konguzi Jacob ebuka emu Konguzi Jacob ebuka 3 Konguzi Jacob mulimu n'ababaddeeyo bakoko gye babeera ne bagamba mbu baakutidde basiru nze siri wamaanyi kusinga kya National Unity Platform siri wamaanyi kusinga kibiina kya National Platform siri wamaanyi kusinga Bobi Wine tosobola kubeera wamaanyi kusinga maama wo oyinza okuba nga omusinga amagezi nga Katonda akublessinze akuwadde ssente naye tosobola musinga amagezi kwongera kweyita mu bulamu bw'ensi nze siri wamaanyi okusinga National Platform era tesobola kuntya ndi mpiki ku kibiina kya National Platform yosobola okujjamu n'okasuka n'oteekayo empiki endala nekola ekintu kyekimu Dembe FM tetambula teriiwo weri bannya bali pulezidenti bagaa nti bo bamaanyi okusinga Dembe FM bali luddawa bali mu byabwe siri wamaanyi okusinga National Platform siri wamaanyi okusinga Dembe FM siri wamaanyi okusinga Bonamad Division ndi mpiki
kati omuntu agamba nti Jacob bamuwadde kadi because bamutidde musiru nze siri w'amaanyi okusinga National Platform, siri w'amaanyi okusinga Kyagulanyi Ssentamu, siri w'amaanyi okusinga Lubongoya, siri w'amaanyi okusinga ba honorable MPs abalimu. Era woddayo mu bantu bammwe gye mulira ebimere byammwe ebyo gye muli ebibasiriwaza ne mudda ku bantu bagambe Jacob si w'amaanyi okusinga National Platform, era bagambe Jacob si w'amaanyi okusinga Bobi Wine. Tebaddamu okunteeka mu kategori y'abantu Katonda bayimusizza. I can't fight with God. Sisobola kulwana ne Allah kyasazeewo. Atosobola. Sisobola. Tudde ku full figure. Ekikolo kyamukoleddwako. Naye Namere yaganye. Ekikolo kye bamukoleddako sikiwagira ng'omuntu. Era sikisemba ng'omuntu. Omuntu yali kikozeeko n'akinkola. Nze namumalamu akajjanye nga mugenda kukoma kukuba nze era yakoma kukuba ku nze. Taddangamu kukuba muntu mulala. Era kyansanyusizza nnyo eyali akuba kati atwala mu kkooti. N'akusibisa. Waki n'ogendako eruze n'obeera ennaku bbiri naye ng'akusibisizza. Luli yali akuba bukubi. Oluusi ng'apangira abantu ne bakuba. Kati kuno n'akutwala ki mu kkooti. Ekikolwa kye bakoze full figure kiraga nti ensi tekyali mu mateeka. Ekikolwa kye bakoze full figure kiraga nti even if wagira NRM wina above, asinga above yasinga okubeera ne protected. Namere agambye ku TV nagenda wa president n'encomplaininga tebamukwatako. Nengenda waguuni n'encomplaininga tebamukwatako. Nengenda wa Muhoozi n'encomplaininga tebamukwatako. Nengenda mama MV bamutaani n'abakooba na Lweso n'encomplaininga tebamukwatako. Kitegeera. Naye agambye si yakubye. Nati kati woddaba ku bintu byayogera biraga yakubye. N'eddoboozi ly'owulira muli liraga lirye. Because tuli mu nsi ey'abantu abatagala kukola research. Tuli mu nsi ey'abantu abatunula ekintu bakireka bulesaawo. Mu Uganda weneewuunya omusajja akuba omwana n'amugogola oluba ensi n'emukubira engalo. N'emutendereza nekakati emutwala nga muzira. Naye ng'aganyaba omwana alira mu kapiira. Obulamu bwonna bwazikirira. Lwa muntu ogwo mwena mumukubira mwamuta engalo. Kyokka ate bwe bamukuba ate mwena mukwatibwako ennaku. Ne ngamba ensi nzibu. So Namere ekikolwa kyakozesa akyagadde. Naye buli muntu alina engeri gy'atoolisaamu obusungu bwe. Omuntu olaba pusi bw'ogiggala mu nnyumba muno n'obeera nayo ebeera mukwano gwo. Naye ogiggala mu nnyumba muno otandika ogikuba etuuka ekira neyeekyawa n'ezimba. Twakolako research nga tukyali bato. Nakola research 2 nga nkyali muto. Twamanyako enkoko ne tugiggyako ebyoya yonna ne tugita. Naye omanyi enkoko kyakola? Yeekweka. Wenategera nti enkoko etegera nti nayo terina byoya. Yeekweka enkoko ne yeekweka paka we yafa. Research endala twaggalyako pusi kati etutte. Ne tukuba pusi. Pusi ne tuuka ekira neyeekyawa. Kati buli muntu Katonda gwe yatonda alina obusungu bwe olina watuuka ku point nga yeekyaye. Nga byonna nabikoze kati ekiriga nti ekiri mu Uganda we kinaatuuka ekiseera ng'abantu bakyaye. Tujja kutuuka violent tufuke nga Kenya. Tetunnaba kwekyawa. Alinamu akapolitika kajjamu milioni ze2 omwezi agamba ebintu byange. Alinamu buleeti bwe bubiri kati koko wuyo Land Road. Alina amayumba g'abapangisa. Ogamba nti ku ffujjo ly'alina. Kyava ava Ebunamwaya n'ajja e Makindye n'atukwanira bannyinaffe ffenna bonna. Ne Subaru ye. Alina likodi koko. Twali ku gundi njaga oteekemu n'ekifaananyi kye. Edikenzo Festival nga tulinze koko ne Kawuma. Ne tulemesa ekivulo okugenda mu maaso ekibala kiyingira bwereere. Ngololonna. Nga tugaanira omuntu omu ayagala okuyingira. Baali bantu babiri ne tugaa temujja kuyingira. Tubadde bakazi bammwe musasule ne bagamba tetujja kuyingira. Ne bakokinga emmuliro nga temuvaawo naffe tuvaawo. Wakiri eyiika sho nga temuyingidde basajja mmwe. Kyo neeyiika. Abantu bayingira. Ffe ne tufiirwa ate n'ayingira. Kati yeffe. So, full figure wadda ku TV ne ku mukutu gy'essimu. N'awemula. Enkya n'omusanga ng'ayimiridde ne honorable speaker ogwamu amaanyi.
because abantu bonna bali mu Fountain of Guna balina ku inspiringa. Omuntu yena akola ku TV ku radio alina ku inspiringa ne kati abeyambula bebakola ku TV abayomula bebakola ku TV ezinjira ndibadde zinspiringa omwoyo gw'omuntu. Edda luli nga bagamba obeera brand ya radio tuku owninga okuva ewakaawo paka ku radio. Tulina kola kintu kya kisiri kivumirira kifaananyi kyaki kya radio oba TV. Ze ethics z'amawulire olina okutambula n'eddembe FM nga wefaanana. Naye wano ojja kusanga omuntu akola ku radio ya ddiini naye wadda ku social media ye ng'awemula ebigambo bwe biti. Ekyo n'omusanga ali ku radio ya ddiini wavaako pasita n'addako nekuddako pasita omulala nekuddako obwezi obulala naye nga agumogola ebigambo bwe biti. Alina video ezisukka mu 100 nga ziwemula buwemuzi. Amogolo mogozi. Yes. Naye ng'atula n'abasumba atula ne president oli eyambula n'okweyambula n'atulaga obutuuliro bwe Katonda ng'ejja mutondamu. Ekyo ne bamufula advisor. Tuli mu nsi ki? Ensi eyagala biki? Kati abantu bwe bagenda mu poliisi tebafuna bwenkanya, bwe bagenda mu kkooti tebafuna bwenkanya, bwe bagenda mu Fountain of Guna tebafuna bwenkanya. Kati kaba bakube ye option esigadde. Yesigadde. Bono ono eyakubye gwe simanyi kuba gwe bawaako ogundi yeegaanye. Oza teyataddewo kiragambu full figure. Temutufula abasiru naawe. Temutufula abasiru. Yabyegaanye. Eddoboozi eryaga yina mmere abadde mu kamera. Ne Nebbaawe yakubye. Nebbaawe si yeye. Kale it's okay naye pozi nga ensi yabulamu okukola ki okunoonyereza. Olaba nze omuntu atakola nk'okunoonyeza. Nsobola okutegeera nti oli eddoboozi lya nammere kubanga amaloboozi gano galaba. Bwe mugenda mu kkooti bakwata eddoboozi ly'oyogera ne bakwata eddoboozi lya AI ne bakwata n'eddoboozi liri ku kavidiyo ne babikombayininga baleta ba expert abasobola okunnyonnyola amaloboozi naga eddoboozi lya AI ne baleta abakola abasoma technology asoga nti kati no video ya AI no video si ya AI. Video ya AI ebeerako n'ekintu kiraga nti ya AI. Lwaki ensi yasanyusa nnyo? Because ebikola bya full figure. Kati kanko ekyokulabirako. Ensi ensi yanjongobera nnyo Mozebedi engeri gy'afaamu. Kubanga okufa kwa Mozebedi buli muntu yakutegeera bubwe. Yabaluma abantu. Naye Mozebedi ebintu bye yarakola abantu byali bingi. AK47 engeri gy'afaamu yali mbi. Ensi yanyogoberanga AK47 afudde. AK47 yarakola ebintu tebyali bibi mu bantu. Fira bongo la lutaya yafa obulwadde bayita mukenenya. Ne mu December ennaku z'omwezi 12 tujjukira Fira lutaya. Tipo tumujjuka nti yali muyimbi mulungi nnyo. Naye yali muyimbi eyafa obulwadde ne bumwisa obubi. Nkufuna. Jjajja Ichuli tumujjukira nti because Jjajja Ichuli birayogera bulungi. Tetwana kuwala nga afudde. Twana kola because enfa yafaamu yafa nfa bubi. Naye bakufuba nga bamukuba nga full figure. Teri muntu yana kuwadde. Yes. Kati full figure ebikola byalaga n'alaga nti naye w'amaanyi nnyo alina buzi ofiisi z'amaanyi zezimuli abantu obutamukwatibwako nnaku nekibamukoze si kirungi n'ekyakola si kirungi nammere kyakoze si kirungi full figure kyakola si kirungi n'ensi gye tulaga oba ebintu bye tupasivinga abantu si birungi tuyiga okukwatira abantu bannaffe ennaku nga bali mu nnaku. Yabadde akwatibwa takwatibwa nze full figure yannombako n'anvuma neze zikola covid yemuvuma. Anti wano era agenda gamba omuvumi. Nze njogera sivuma muntu. Era agenda gamba omulumbi. Musajja oyo Jacob mubi nnyo. Olaba nze sivuma muntu. Penge yanvumako. Wanayo nga muvuma. Newe muleeta ogamba kyogera. Saga because nateke taswala. Omuntu ataswala tukwata nga simu yogera ku muntu batogera ku ndamu. Era wako omuleka nakuddamu. Nkufuna. Ono gwe wakasiba recent yanvuma. Wanda muddamu. Alwena. Wakasiba bani? Wandaba? Ichuli yankola wati. Nanvuma. Wandaba muddamu. Segirinya. Yanvuma nakola wati. Wandaba muddamu. Nze omuntu enaso okukwata kamera. Nawe mula. Siswa muddamu. Amateeka abantu bagenda gavaako. Abantu amateeka bagavaako de Masaka omusajja yazze nakwata ebbunu nakuba abantu nakwata
na kamera bweri bakoze eki Nindako. No tubalina kibagenda mukola. ate bagenda mukola ki nammere tata nammere omumanyi Mumanyi. kati nammere tasobola kukola kintu ekyo nga talina nsonga kyakikoze. Asooka kwesetinga backup emabega. Yes. N'abakuba yikiri babamanyi eyakuba yikiri bamumanyi niba bagenda bagamba tumuteeke mu public buli muntu akube gwekakubule bw'oba nga ensi talina intelligence kola omusango obakera ku makya ogambe okwate vidiyo ogambe nina abavubuka oba mukwata abavubuka mukwate mundu mwenna oyimire mu vidiyo ogambe tugenda kujjako President Museveni oba omuntu omulagite oba okose computer ogipositingi tusobola kuweza weeks ebbiri nga tebanakukiba. Just government mulimu ebintu byereka waliwo abantu baita collateral damages. Tetugenda nabako nammere mu kadukulu. Tasobola kulinnya mu nammere kadukulu. Omusajja akuba omuvubuka essasi n'amutta namugamba ng'alina kulugana ku President Museveni namugamba yo kikoze soka ogendeko eruzira gendayo omwaka nga gumu ebiri oveeyo ogende weetonde tukutte ne kati ggwe ta omuntu olabe otafiire luzira bulamu bwonna. So kyonna kyonna mu bulamu bwensi kyolina okuyiga kola nnyo ove mu bantu abafiira mu collateral damages ogende mu bantu abafa ensi neewuniikirira. Mashallah. Mwaize ne Shakibu bamukubye wamulabula akasajja kali kakuba naye Yangamulo yagambye akaagala ate Yangamulo ajja kuba Likimani amutte yagambye akaagala ajjamu kuba amutte Yangamulo boxer noli boxer Likimani boxer Yangamulo ate boxer ate mwawufu ebyaddala kala Likimani takkiriza Yangamulo okugenda naye kubanga Yangamulo is a vampire tamukkiriza alina kubeera mu bashakibu abo mbu yabadde lake Shakibu ebikonde byamukubye yabadde so lake yandibadde yamukubirawo just yakadde kipovu kinyumisa mbu ani Likimani yabadde lake mbu engombe ze yakubye zaadde za lake nakuba esooka nakubayo obadde ki kakati abantu betayagala kuyingiramu mu bikonde Yangamulo omulabo oyo tomuyingiranga mu bikonde Musuza tomuyingiranga mu bikonde Musuza amanyi Bobi Wine tomuyingiranga mu bikonde Big Guy tomuyingiranga mu bikonde Big Guy nkubuulira Big Guy mu bikonde yes tomuyingiranga mu bikonde n'abalala Likimani kitegeeza ebikonde kakubye byaddala Likimani wa sports mwate wa getu si byakubaati sambu simanyi yakutte bukwasi ate Likimani si munywa mwenge tajja kunywa mwenge Likimani si muntu ajja kubeera ku bakazi nnyo Likimani wa sports Shakibu abaako ki byabako bimanyi ne gutali musango kubanga essanyu lye nze kyansansuza mu byonna bamaze omukuba ebikonde mukazi ono amuteeka wano. It was a good moment on my side. Omukazi mbwe yafunye pressure bamukubye ebikonde mukazi we n'amuteeka wano namugamba baby next time better bakazi batinya basobola kugamba next time better naye ayagala limaaki agimuwe kati ejja kubeeramu ssente bagiteeke omutwalo 10 tujja kujja tugirabe era mudemu amukola ekintu kyekimu ye taakubeko akantu akanyumidde omukazi zali yakwase bbaawe mu stress z'akalulu mukazi we ntangamba nto oli otya how are you feeling bikutwaza bitya ne Shakibu yatugamba fight enegwera mu knockout ngate yagikubye bagimukubye fight tegwera mu round bagimukubye byagonze vice versa ebintu bibeeramu awo ebintu bikyuka yayogera nnyo abantu boogera people talk a lot when action mutono tumalize ne wizo ayina gwe yakubye kibooko bwe yabadde ayingidde emmotoka n'amubuuza oyingire emmotoka yange olw'okuba ndi mulema n'amugalamiza yamukubye kibooko ezaddala nno musajja munne nga yagwakuba kibooko ezaddala kyeya ng'amubuuza kigambo kimu ani yakuwadde olukusa oluyingire emmotoka yange
awo tutuuse musajja muno n'omugunjula odi ate ensi tekyali mu mateeka bano baawukanye enabira kuva ggulo eyo posti ngiraba bambi naye love what weeri love very funny love eggwawo anytime naye nga kyoba omanya naye mbu sirina bujulizi kyoba omanya nti Wizo mbu ekyabawudde bw'okiwulira kiri fane kyoba omanya nti Wizo ali mu nsi ye ndala nnyo Wizo ali okay tali okay nagamba dda siseetaga kiddamu kikola nakyogerako Wizo nga y'omuntu talisted birina kukola ki binamusabira binamuteeka mu rehab naye Wizo akyatwala ebintu mu ngalo naye ajja kuttayo omuntu omu mu ngalo ze bajja okukakasa nti amateeka gyegali ate bajja okukakasa nti omuntu tafa bwe balina ebyokulabirako bingi ebyatuuka ku muganda waabwe mukulu naye tebabitwala nga bintu biri serious balina n'obujulizi nti nno mu nsi muno obeera w'amaanyi n'otuuka n'ovaamu ensi nesigala ng'etambula leediyo yali w'amaanyi mu industry n'ensi esigala etambula tulina ba alien skin abapya tulina ba avapeace abapya tulina ba mudura tulina ba liam voice ensi esigala etambula either muoli oba toliimu ejja kusigala etambula ye talinaako obuzibu ojja n'ogibeeramu nekuwa chance gikozesa ogenda ogikozesa vaawo omulala ajje ensi esigala etambula either oba okwaba oba tokaaba ensi esigala etambula gwoba oli batoliiwo example zino tebaziraba kuba example weziri mu bulamu bwabwe bali complicated baba batamiivu tebasobola ziraba tasaako ddawo najjukira eke omuntu omutamiivu tajjukira nnaku ajjukira vibe tobalanaga asiri mu vibe mbinya kubeera mu vibe ayagala kubeera eva bekase nga talina kyajjukira yensi yaffe tekyali mu mateeka n'abagatwala tebasobola gakuuma senga kikolebwako ye ensi kati yandibadde ekuba endiru bannange Wizo bamukubye bamukuba batya naye kati gwe yakubye talina linnya kyenkugambya mu statement va mu bantu abalina okufiira mu buvuyo ove mu bantu abamatininga mu nsi kyenkoleranga buli nnaku omwana wange mujje mu bantu abalina okufiira mu buvuyo muteeke mu bantu abamatalinga mu nsi agiveemu kulwalirira akalooza akasembayo va mu bantu abalina okufiira mu buzibu oba mu buvuyo obeere mu bantu nga ne waafa ku kitundu ekisanyalala kola nnyo ensi n'ogiraba oba muoli oba toliimu ejja kusigala etambula either ng'ofunye gavumenti gy'oyagala oba togifunye ejja kusigala etambula bajjajja baffe baaliko ku nsi kuno baafa dda ffe tuliko naawe gwandaba nange tetwali omuntu agenda kuwangala emyaka 10 ffenna ekingi ennyo myaka 2 oba 3 so kola ekikusanyusa yagala ensi yo promoting a peace unity ate weebereremu ogana okwebereramu ensi ejja kujjawo campaign zitandika ddi nga maze okuregisteringa mu November weewandisa ddi next week lwakumeka ngenda kuza omwezi 16 17 ngena lwakumeka bagala kumperekerako mashallah inshallah goli boyi wange luba nasabye Allah akkirize nja kukola lwakusatu no problem kumacha ekitegeeza kati ku lwokusatu tuba tetujja kukola tujja kukolera mu mmotoka jangu n'ettaala ate ettaala yaki ogenda kiro tujja genda tukola mu mmotoka tutuwali nga tukolere n'ebirala kolako ekintu ekyenjawulo beera creative ati ng'ogenda misana tugenze na ttaala it's okay no problem ate gobongo obulala n'obwange bulala 10 olinsonyiye ndikusonyiye kulwalirira nsaba Allah akugwe ky'osinga okwagala inshallah otole shahada mashallah mashallah mugana wange omala ali bubi ndi mwavu kye emitwalo 2 tosobola giwuliwamu sagala kulimba koko muwole ekyebiri koko mpola ekyebiri mwaba tamanyi koko sobola tuliza koko abantu omutegere gwe tubadde tugeya tunuzaayo yoyo koko ow'obumpi ogattako n'ow'obumpi ye tadingira mbawanvu koko bangambye wafuna omugongo yali mukongo oyo mukazi n'omutwala kali kakongo nga kampi wekati netudda kuwali jazira nalingiza koko we nakakasa nze muntu yatambula naye kutuwa ne simuswaza
Ebisekete tebyanswaza eri gye twasookera naye we twatuuka Fort Portal naafuna buno wewe bwe buntu bwe Koko n'agenda mu kiraabu n'agamba twalinda Koko nga twagakola Koko ali naani yatoba okujja kakazi mu loogi nadde eno naye bwana nga tetujja kuvaawo Koko n'akwata kanapinzi gulikirike naye kazi n'akataka ku bodaboda ne tumukuula n'essala yaka tumukuulwa Koko tayagala mukazi amusinga buwanvu agala gwasinga gwalaba mu wano mu kawompo Koko naye bagamba muwanvu n'omuntu soko wole ekyebiri mpota ekyebiri eyaddala zino ez'omumaaso ati soko muwole ekyebiri kigambe nina ebizibu bya mitwalo ngaano alensikini agenda zikuwa omenyeza mbozi zammwe mweraba mubeere bulungi sakozi sente zatuuka yampa 10 yampa ebbanja omusajja nagamba omusajja aliro feed ngenda mukolako revenge nange aliro feed ngenda mukolako revenge wumula mashallah yabadde ati omukono gwade gwegolodde inshallah bwe bulungi omutima ogugaba engalo ezigaba zifuna sakozi mukama katonda amuddizeewo Allahumma amin naye namugezesa mugamba 10 n'agimpa niyo okubeera kyali agamba siziina ninga aziina wanga mwena gwakwira naga nokwata Allah yagerera ana tegeera mbuno ki manyi nze nakula bulala saaya nnyo kulimba kyali wange agamba naga mukazi we ekitasoboka nganze omuntu nemmanya nti the best way kyenyinza okukola okwewala mukazi we nganze ate ekyo ekintu kinanzisapoza okukola nakigambako ekyo nekugamba nze siba na namba negamba kulwalirira kanti wakale mutima mubakyali bange mubakyali bange nga kyali wange nga si muganda wange obala kyali wange omuntu ali ogwo gwe nene namba ya mukazi we yange si wa mawulire yekka oli kyaliwe kituufu Koko mubeere bulungi mweraba